Babi Television Uganda webale kubanga otambulira wamu naffe yonna gy'osinzira okubanga otugoberera ensonga ku nsonga nga bulijjo tuyama okubanga tukutuusaako ebyo byonna ebigenda maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda naddala mu kibiina kyaffe ekya National Unity Platform. Wakyaliwo okusika omuguwa kw'amaanyi nnyo wakati w'ekibiina kya NUP ne omukulu Mathias Mpuuga Nsamba olw'ebyo ebigambo byavuddeyo n'ayogera olunaku olwaleero bw'abadde ayogerako eri bannamawulire ku nsonga ezigenda mu maaso naki kyazzaako. Era oluvannyuma lw'ebyo ebiyitingana ku mitimbagano ayina olunaku olwaleero by'abyogeddeko. Ngenda kubanga nkuwa akatambi ke omuwulire bulungi nnyo Mathias Mpuuga Nsamba. Gye buvuddeko Mpuuga yavaayo n'agamba nti alina obusobozi bwonna okwesimbawo ku kifo kyonna ekyobukulembeze mu ggwanga lyattu erya Uganda, nga ne bwe kiba kifo ky'obwa pulezidenti asobola okubanga akyesimbako bukolokolo, era nti asobola okubeera ne pulezidenti w'ekibiina kya NUP ekikulemberwa omwagalwa w'abangi Robert Kyagulanyi Ssentamu Tembo. Mathias Mpuuga Nsamba byali bigambo bye era ng'ebyo yabyogerera eri Masaka ku mukolo gwe yali ategese. Yadde nga gye buvuddeko yavaayo n'agamba nti ekibiina kya NUP actually yakyogera indirectly nti abaagala okuggyako Museveni yali alina baatuma ng'agamba nti ekibiina eri abantu abaagala okuggyako Museveni balina okubanga bagoberera ensonga ezigenda mu maaso ez'ebyobufuzi 24/7 bave mu kunywa enjaga, emmindi n'okunywa omwenge, nti balekeraawo okugenda mu mabaala bwe babeera nga baagala okuggyako Museveni. Teri munnabyabufuzi mulala ayagala kuggyako Museveni nga pulezidenti w'ekibiina kya NUP, era nga mubadde nga mubiraba nga ne Abedi Bwanika naye avaayo n'agamba nti ekibiina kya NUP ky'abasiyazi ky'abanywi banjaga. So that message was typically intended for President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Naye yavaayo n'ayanukula Mathias Mpuuga Nsamba ku nsonga ezo era n'ategeeza bannayuganda nti teri atamanyi byafaayo bya Bobi Wine nga omubanda wa Kabaka oba the ghetto gladiator. Era ne Mpuuga yagenda okwegatta ku kibiina kya NUP mu mwaka gwa 2019 yali akimanyi nti ebyafaayo bya Bobi Wine bwe bulamu bwe yali atambuliramu, naye kati bwe yadda mu nsi y'abategeevu ennyo mu nsonga z'ebyobufuzi ne mu nsonga ezikwata ku muntu wa wansi, olw'ensonga nti yali abiyimbako buyimbi, n'asalawo ajje akole ebikolwa okusobola okulaba nga yeenyigira mu kukyusa ebyobufuzi by'eggwanga lyattu erya Uganda n'okuggyako nakyemalira. But anyway, kansooke nkuwa ebigambo bya Mathias Mpuuga Nsamba byayogedde olunaku olwaleero ne bannamawulire ku nsonga zagenda okuba nga akutegeeza mu katambi kano. Ngenda kusaba gompya atanaba kubanga osubscribinge ku mukutu guno gwa Babi Television Uganda, bumalirizo nkwatire mu kide ekyo ba notification bell oteke mu all osobola okubanga ofuna ka message buli otuba tutaddeyo ensonga zonna ez'amawulire agaba gakagwawo wano mu ggwanga lyattu erya Uganda. Tugoberera nsonga ku nsonga era tuvaayo ne tukutuusaako amawulire ago agatali gambu, wabula tukuwa obutambi obukakasa ebyo bye tuba tuzze okubanga tukutuusaako. Katukuwa ebigambo bya Mathias Mpuuga Nsamba katono nnyo biwulirize nkomewo tovaawo. Ensonga ya kiki ekiddako ndowooza yebadde kutaakati kyenjala okubagamba nti bukyanvaayo nagenda mu maaso jatumala omukolo ogwo nagenda mu maaso okusinkana abantu bangi, ndowooza buli lunaku nsinkana abantu ab'ebika ebyenjawulo ebisukka 10 buli lunaku olukya, naye nga ndi mu kwebuuza, si kwebuuza ku lwange nti nyina kyempisaawo, naye okwebuuza kubanga obuvunanyizibwa bwe nnyina mu makkati g'Abannayuganda mbumanyi era mbutegeera bulungi, ate sinze nabwe essaamu bwe baba bunteekamu. Okwebuuza ku biki ebisoboka. Tusigazizza ebbanga lya mwaka gumu n'emyezi nga bwe gityo okubanga twesanga mu kiseera ekyokulonda obukulembeze obupya mu Uganda ku mitendera egy'enjawulo. Ensonga eyo nagikoonako naye ne ŋŋamba nti okubeerawo kwayo kijja kuba kya bunafu nnyo ffe abaagala okukyusa Uganda ogenda obugenzi mu kalulu ng'omukolo obukolo
ogwakiyita mu lujja twabaddeyo akalulu twaketabyemu bafunyeyo ababaka ba palamenti ndefunayo bammeya ne bakansala tuli basanyufu nnyo ndoza si kyekigendwa ky'ebyobufuzi ekyobwebange ekigendwa ky'ebyobufuzi kukyusa bulamu bw'abantu kukyusa ndowooza z'abantu nakulaba nti eggwanga likuumibwa nga lina emirembe nga ne bannansi bagenda mu maaso ate ng'obuyinza bwabwe babusigazizza okwebuza okugenda mu maaso kuli ku nsonga enkulu bbiri okulaba nti situgenda mu kalulu akaddako nga situfunye ssemateeka mupya nga situgenda mu kalulu oyinza okugamba ssemateeka omupya oba ennongoosereza ez'omuggundu mu ssemateeka aliwo kubanga ssemateeka aliwo nzikiriza nti yatemwatemu obulere bwebeera nnyumba basooka kugjamu luggi ne bajjamu amadirisa oyinza okugamba nti wetwogerera kifulukwa ekifulukwa ekyo tosobola gamba nti mujja kuyingira bikonkome misota na minya na bikere kubanga emyaganya weeyiri okusobola okuddabo ssemateeka yakolebwa mu 95 yakolebwanga ennonooye ya president agenda okumala ebisanja 2 yatwaliwo okwerumaaluma nti neweweera mu byotya ebisanja 2 webiggwerako yatuba tukoze eki tuba tukuwonye tibalowoozaako nti bajja kubeerawo omuntu akwata obuyinza agambe nti nze okutuusa okufa amiina ekyo kasa twajjawo ebisanja kuba president oyo ssemateeka okwo okukkanya kw'abannayuganda abaali mu ssemateeka abakola ssemateeka oyo kuba kuyiise kubanga eyo yempagi enkulu eyawakati Sseddugge eyali yeesibye ssemateeka oyo bwetunulira n'ennyanjula ya ssemateeka ffe bannayuganda abayise mu busambattuko omuli okuyiwa omusaayi omuli obwa Sologumba omuli obwaki ebigambo bingi nnyo kitegeeza nti abakola ssemateeka baali bakoze okwebuulira okwo kulabika kwatyoboolwa abaagala Uganda egende mu maaso ng'ekola n'ebyobufuzi ebisibaga ssemateeka ow'abaana n'abazzukulu ssemateeka alina okuddamu okutuulirwa eyo y'ensonga esooka ayogere ku bintu bingi nnyo omuli ebisanja omuli okugaba n'obuyinza tukkiriza nti enkola ya decentralization eriwo ku ssaawa eno yasigala ku lupapula naye mu nkola yayiika enkola y'emirimu nfu entambuza y'ensimbi nfu abawo ensimbi ennyingi mu musolo bebafuna ate ekitono ennyo mu musolo tukakasa tutya nti ensimbi y'omuwa omusolo eganyirwa abo abagiwa ebitundu ebisigalidde nti biyambibwa okugenda mu maaso ng'okyalina ssemateeka ayogera ku decentralization efaanako bwetyo nga teriemu na garanti nti osobola okuwulira omukulembeze w'eggwanga oba Ssaabaminisita ng'ali wantu n'agamba nti mwe mwalonda bubi abeeyo kyemudde mutafuna services kiba kitegeeza waliwo ekizibu ennyo mu ngabana y'obuyinza n'enkola y'emirimu so ensonga ezo n'endala zeetaagisa okuzzaayo mu lukale bannayuganda baweebwa omukisa ebbanga liiseewo ddene okuddamu okutunuulira bye baagala bikyuke mu ndagaano yaabwe kubanga ssemateeka ndagaano y'abannayuganda so si ndagaano y'abannabyabufuzi ekyokubiri ensonga nnyingi ezikwata ku byokulonda ekimu ku biri mu ssemateeka bye ndowooza nti birina okuteesebwa kasana genda ku kyakubiri ye parliament ebbanga lino parliament ekubiddwamu nnyo tooki emu mu butuufu ate endala mu butamanya ekyo kino kirekera bannayuganda babe nga babuuza ebibuuzo bafune answers. Mathias Mpuuga Nsamba nga bwe nakutegeezezzaako simanyi ki oba tetumanyi ki kyabala olw'ensonga nti ayogedde ku nsonga z'akalulu oba okulonda kwa mwaka gwa 2026 ate nga yavaayo n'agamba nti asobola kuba obuyinza abuyina n'ensimbi azina ezimusobozesa oba eziyinza omumusobozesa okwesimba ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga lyattu erya Uganda era n'okubeera pulezidenti w'ekibiina kya NUP. So kati gwe munnayuganda alabye akatambi ako n'awuliriza ebigambo ebyo osobola okubanga osobola okubanga oteebereza ki Mpuuga kyayinza okubanga azzaako n'olema kubeera surprised olw'ensonga nti osinziira ku bigambo bw'obigattagatta ebigambo byabadde ng'ayogera ne bannamawulire ku nsonga ez'enjawulo ezigenda mu maaso mu ggwanga kitegeeza nti alina kyatupreparingira oba kyategeka okutuuza mu mitwe gy'abannayuganda. So temwewuunya nga azze ku ballot paper y'obwa president mwaka gwa 2026. Sigamba nti I support him, nze
nsupportinga President Robert Kyagulanyi Ssentamu, but okusinziira ku kiriwo n'ebigambo Mpuuga by'abadde ng'ayogera biraga nti yandibanga naye agenda kubeera ku abo abagenda okuvuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga lyattu erya Uganda. Jjukira nti tubulayo myezi 5 gyokka okusobola okulaba nga tuyingira omwaka gwa 2025 omuli kampeyini. So nga bwe nkutegeezezzaako, ayinza okuba nga alina ky'ateekateeka oba ky'ateekateeka okuba nga alangirira eri bannayuganda mu mbeera yonna. So mukirinde, ebisingako kaawo tujja kuba nga tubibatuusaako wano ku mukutu ogwa Cloud9 Television Uganda. Ky'olina okukola kintu kimu, kwekuumira ku mukutu osobole okuba nga ofuna ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda, naddala nga bikwata ku muntu wa wansi, ate nga okusingira ddala amawulire agasinga okuba nga gava mu kibiina kya National Unity Platform. Ebisingako kaawo kansooke mbiteeketeeke nate nzije mbibatuuseeko buteerevu wano ku mukutu. Atakuumira mpeera bankuumire, kansooke nnyo ku lwendo lw'amazzi katono nnyo ngenda batuusaako ebiba bigenda mu maaso byonna. Mubyesunge mubirindirire wano ku Babi Television Uganda. Musibe bulungi.